ambadde njagala muganda wange DJ Daniyo abeeko naye ensonga zayongera okulabika nga ttaanya kubanga kintu kirina okubeera nga kisava. Okay, basebo ne banyabo abatulaba tubaniriza era mwebale kutwegattako mu kiseera kino. Tutudde wano olw'omulamwa ogw'ekivulu kyaffe kigenda mu maaso. Ekivulu ekyo bakiyita endongo ya Kajambiya tematema. Enono tugenda kulonkinga sizoni esooka. Sizoni eno esooka tugironshinze mwaka gwa 2026 era nga tugamba ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 omwezi ogwokutaano. Kati tubakowoola ne tubagamba nti mujje mu bungi nnyo, bamaama bataata basenga bakojja bajjajja n'abaana mubaleete olw'ensonga nti ebimu ku bigendo fuula endongo eno ey'enjawulo gye tuyita endongo ya Kajambiya tetaliza myaka. Mulimu omuzadde w'ogamba nti kangende omwana wange kamuleke. Endongo gye tugenda okulonkinga ennaku z'omwezi nga 2 tetaliza myaka era oli waddembe okujja n'omwana wo kubanga betuleeta bayimbi. Tuleeta bayimbi na ba-comedians abatakola bintu byesitaza wabula ebintu ebiri ku mutindo. Twagala obbakowoola era tubasaba nti nga sizoni esooka bwegenda okubeera nga y'amaanyi, mwaka ku mwaka endongo ya Kajambiya egenda kubeera y'amaanyi. Saawa zino mu sizoni yaffe nesooka bangi abeesoboddeyo ne bagamba nti kabatuteekemuko ku nsimbi wabula tetusobola kwerabira main sponsor waffe yatuwadde buli kimu kye twetaaga. Ye Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo yalinnye wabi n'ewalungi yakutte buli katuli konna negamba nti bano bantu beewaka, bano baana beewaffe, bano bannamasaka katubawe kye basinga okwetaaga. Radio Buddu etutaddemu buli kimu kye twandibadde twetaaga. Awali Radio Buddu tosuubirawo kintu kyesitaza. So tubakowoola era tubasaba nti mujje mu bungi, gulira bw'oyagadde tickets tukyazitunda, tickets zikyaliwo. Nammwe abakozi ba businesses ez'enjawulo bano bansika byakulya, ntambuza mazzi, butunda, biki byonna tetubagaana kukolerawo we tugenda okukolera wabula ffenna tukolerewo mu mateeka. Ono alya n'oli alya yemmere egenda. Tusuubira nti ekivulu kino kiteeka mu ttaba, twagala buli omu n'omutuuze w'omu ttaba naye afunemu kyasobola okufunamu. Ffe tetugenda kujjaeyo okufuna oba kuyoola wabula twagala endongo eno ebe ng'etugatta. Leero tutandise ekivulu kino lwa mukwano. Twagala omulundi oguddako bwe tubanga tuzza at least bwe tunaaba tugenze wonna tunaakola kali ku mulundi oguddako, naye omulundi oguno ogusooka katujje nga tumanyi nti tuzze kusiga mukwano olwa sizoni yaffe y'ekivulu kyaffe kino ekisooka endongo ya Kajambiya tematema. Amanya yenze DJ Daniyo era ojja kundaba ku postaawo. Mbasuubiza ebyange si byakweyogerera wabula ebyange byabikolwa. Endongo eno tugenda kugitandika sizoni eno naye nga tuzze tukuba wabula bwe tubadde tukuba tubadde tetubabuulira kituufu ki kye tuleeta kye tugenda okufumba ekyenjawulo. Tukisaba okulula nnaku z'omwezi nga 2 omwezi gugenda kubeera gwa kutaano, olunaku lugenda kubeera olwa 6. Njagala okwebaza bwenna abeesoboddeyo okulabika nga ate mutukwatirako ku nsonga zino wammanga okulabika nga ate omukolo gwaffe guno gubeerawo bulungi nnyo nnyini ddala. Eyeebuuza ku kyabayimbi ba-comedians ne ba MC n'endongo ebyo byeyogerera. Abayimbi tubawulira mu bulango boogera nti bagenda kubeera naffe era bagamba weebali. So nno tubasuubiza nti abantu b'omu ttaba tetujjangako mu ttaba ne tutaleeta muntu gwe tulanze era omulundi gwonna gwe tuzze mu ttaba buli muntu gwe tulanze tujja naye. Kyokka ate ekyenjawulo nti tusooka kubabuuza abantu baweddeyo kati tukube endongo mukkiriza kubanga ffe tukola ne posite tuli mabega. Gwe omuyimbi jangu agenda okujja okutulaba, agenda okujja okunyumirwa, jangu n'akataboko, jangu ne posita yo, jangu ng'owandiisa amanya, amaliriza okuyimba gw'otiikinga. Ono wamaliriza okuyimba gwe ng'otiikinga. Kye kigendo tufuula ab'enjawulo nti buli omu tuzze naye buli gwe tulanze. Chicago Events yemu ku sound ezisinga okubeeza akabi mu kibuga Masaka yekutte mu kintu kino. So tusuubira nti egenda tuwa ekintu eky'amaanyi ate eky'omutindo. So n'olwekyo tubakowoola tetusedde era tetuwanise misimbi wabula omutwalo gw'ensimbi guno ogumu mu bbanga ery'emyezi 2 gye tulangidde tusuubira nti gusobozesa buli omu. Omutwalo gw'ensimbi gugenda kubeera gumu ordinary, VIP gigenda kubeera emitwalo 2 n'emmeeza ya mitwalo 20.
twagala okwebaza abasobodde okulabika nga mugula emmeeza okulabika mu kiseera kino nga tusigazizzawo emmeeza ziringa 3 zokka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Team Super BJ WhatsApp wing mwebale nnyo nga mwebalire ddala mu mbeera yonna gye tutambuliddemu mu ndongo ya Kajambiya eno egenda okusaba okulwa ennaku z'omwezi nga 2. Tukoola buli muntu yenna kinoomu. Ekyenjawulo twagala okwebaza ab'ebyokwerinda abakulembeze ku kitundu mwebalo tuwa omukisa ogwo n'okutukkiririzaamu nennannyini kifo we tugenda okukolera. Mukisa nno gw'amaanyi kubanga twakkiriziddwa tujja mu kitundu ekyo nga tuli mu mateeka, tetugenda kukolera bweru w'amateeka. Tosuubirayo omuntu yenna agenda kukola fujjo, tosuubirayo omuntu yenna agenda kujjako kintu kyo, tosuubirayo kintu kyonna kigenda kukutataaganya ng'ozze mu ndongo yaffe eno gye tugenda okusaba okulula ennaku z'omwezi nga 2. Tugambye endongo ya Kajambiya sizoni esooka tekigenda kukoma mwaka gumu gwokka, wabula eno egenda kubeera nga yakweyongerayo buli mwaka. So ebisingawo byonna twagala tubiwulire ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, twagala tubiwulire ku TVs ez'enjawulo na buli wamu wonna we tugenda okusaasaanira ne ku mikutu egy'enjawulo. Neyanziza nnyo neyanzeege, amannya yenze DJ Daniyo, ndi mukozi ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Okay. Neyanziza nnyo tweyanzeege. Awo nno DJ Daniyo doza industry eno tugimazeemu kati ffe n'ebbanga. Gye twasookera we tuli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo kati ensonga tuzze tuzikwasaganya bingi ebitugatta mu nsonga ezo. Naye nga nyongera okwebaza bannaffe aba Gear and Electronics bataddemu ssente abo nno bali mu nnyendo. Then nebaza bannange aba Team Super BJ Uganda. Abaana abo banjiriddewo omubiri kuva show yatandikira nti ezze erangibwa naye nga batambuza ensonga nti posters nyingi ezizze zifuluma naye nga ozisanga eno neri. Nyongera okwebaza abantu abamu besimanyi naye nga bali ku social media, abalala nga tebali ku social media naye nga ate ensonga bagitambuliza ddala ku ground ne ku social media. Bannange neyanzeege sijja kutuukirira buli omu naye nga mbeebaza mwebali nnyo mwebali eddala ate ne mbasaba ne ku lunaku kukola ki okubaawo. Kyengenda osembyayo kigenda kubeera radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo kaŋŋambe nti yetufudde kino kye tuli, era singa si radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo endongo ya Kajambiya eno yandibadde nga teri mu matu g'abantu era nga tewali agimanyi. Naye olw'okuba nti radio Buddu ensonga eno kyova olaba nti eri bweti era nga tugenda tongoza endongo eno nti radio Buddu yo yasalawo negamba empewo yiiyo kolerako buli kimu kyoyagala. Kitegeeza nti no wantu w'okolera nga kampuni nga ye namba emu mu nsonga zonna ekukkiririzaamu mu ekyo kyokola ate beera yanjawulo nnyo. So nebaza bakama baffe aba radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo okuvira ddala ku managing director MD okudda ku general manager PM programs manager. Nebaza nnyo ne bakozi bannange aba radio Buddu. Waliwo munange gy'otuuka awamu ng'abakozi tebazigatta muntu ne wabanga alina kyayina nga bakozi banne nga tebasobola kumubeereramu. Naye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo ba presenters baganda bange benkola nabo ku radio Buddu mbebaza mwebali nnyo mwebalire ddala okunjirawo omubiri nga si kumpewo kwokka ku radio naye ate ne kutambuza ku social media. Nobanga eno muwulira ku radio ng'apika endongo ya Kajambiya naye nga ate ne ku social media ensonga zitambula. So mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo nange newayo okubaawo mu nsonga endala ezinaba zineetaagisiza nga nange obusobozi bwange bwetaagisaawo. So mbebaza nnyo nembalindire ennaku z'omwezi zinga 2 omwezi ogwokutaano lugenda kuba lwa 6 ku Mamizi Sport mu Ttaba okuba nga tulonkinga endongo yaffe eya Kajambiya. By the way ensonga eyo waliwa naliko ne mu program ku mpewo wabawo akuba essimu oli n'abuuza ng'agamba erinnya alyogera bubiti ayogera wa Kajambiya tujje n'obujambiya bwaffe kituufu naye nga eno ndongo si Jambiya kiri bw'owulira Akajambiya goyinza okulowooza nti ejambiya eri naye nga ate si Kajambiya si Jambiya eri kano Kajambiya kavugira mu ndongo si Jambiya oligino naye ndongo ya Kajambiya kasaawundi kali mu ndongo kyova twakatuma endongo ya Kajambiya kati so muntu tobeere nolowooza nti bano bagala kujja na Jambiya eno ndongo kusabika ndongo
kati ate kuliko akaliko aka chumita. Chumita kigambo kya Nyankole. Chumita mu Luganda okyusa bukyusa nojjako si notako f fumita. Oye mu Luganda kibeera fumita. Nyate mu Nyankole kibeera chumita. Kati kekalya ka chumita. Nti chumita Abanyankole bakikozesa nnyo ne bwebeera mu ndongo. MC ne bwaba toyisobola genda mu bbaala oba ndongo eri luddawa. MC n'atateekamu kigambo chumita kitegeeza kuvumita kwe kuno bogera mu Luganda wano MC abagamba simba akagere. Kati Omunyankole ye bwakugambya nti chumita akagere kasimbe mu ttaka. Fumita akagere mu ttaka. Kyekyo kyetegeeza naye nga si jambiya ziri ndongo yakajambiya chumita akagere mu ttaka y'ensonga eyo.